Wano mu Uganda okunoonyereza kuno kuwoomeddwamu omutwe ebitongole ebyenjigiriza bibiri okuli UWEZO ne Luigi Gusiani Institute of Higher Education. Okunoonyereza kuno okutandise wiiki eno kwakukolebwa ku bayizi 1.5 abali wakati w'emyaka 13 ne 17 mu disitulikiti ya 20. Bakkiriziganyanga Uganda, Kenya, Tanzania ne Zanzibar nti tugenda kukunoonyereza ku busobozi butwalise problem solving oba omwana engeri gy'ang'ang'amu ebizibu ebya bulijjo, collaboration engeri gy'akolaganamu ne banne, self awareness omwana okubanga yeemanya atya. Wakiso y'emu ku disitulikiti ezitunuuliddwa era ng'eno okunoonyereza kuno kukoleddwa e Nakawuka ku kyalo Sakabusolo B. Wuliriza enda kubuuza ebibuuzo oddemu nga kali bwe kagenze. Naye nga si bizibu, waliwo abatukkiririzaamu amangu bakimanyira batukitegeera ne batwanguyiriza, naye waliwo abamu nga you have to go an extra mile oba ye omuwe yeesomere mutwale obwo obudde. Mu kunoonyereza kuno n'abalabirira abaana bano tebalekeddwa ku bbali. Muzadde alina okufa ku mwana we n'amutuuza n'amubuulira ti nno gy'ogenda ku ssomero wajja kubaayo abaana ab'empisa embi tobafaanana. Oba obusobozi buno abaana bwe beetaaga okuba nabo mu bulamu obwa bulijjo tebutandikira ku ssomero. Obukugu buno bwali badde butandikira waka okuviira ddala ng'abaana bakyali bato. Abalondoola ebyenjigiriza bagamba nti ekyabayizi okusomesebwa ennono z'obulamu bwa bulijjo kibayamba okutegeera ebisomesebwa ssaako n'okubateekateeka obulungi nga beetegekera emirimu gye bagenda okukola. Tukikakasa naffe tukikkiriza nti okubanga omwana amanyi okusoma ekitabo oba okubala kya muwendo bwe bukugu obusookerwako, naye tekimala. Omwana ateekwa okubanga yeetaaga okubanga alina obusobozi obulala obw'obulamu obwa bulijjo. That they want someone, for example, who not only is able to manage the machines in the industry, if it's a manufacturing industry, but someone who is able to solve problems, someone who is able to relate well with other workers around. N'obuzibu abayizi bwe bayinza okusanga nga tebalina busobozi buno bulambululiddwa. So in the absence of non-violent conflict resolution skill, then we see violent conflict resolution skills, destruction of property, very severe relationships, a quick fix kind of, intervention. But because of the decision-making skills, then the children are able to sit back and critically look at the challenge, identify, understand the challenge, identify the choices. Mu kaweefube w'okuwa abayizi obukugu buno n'abasomesa baabwe tebalina kulekebwa ku bbali. Ebinaava mu kunoonyereza kuno bisuubirwa okwanjulwa eri eggwanga ku nkomerero y'omwaka guno. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.